Kola kyamanyi nnyo omulabi waffe wa PBS TV nga bulijjo amanya n'eddoboozi nze Brian Pasco Sekitto muzzukulu wa Bengeye. Nateera olunaku olwaleero nga bwe mbagambye tulina omukulu agenda kuba tubuulira mwami Mubiru ono n'abakojjange. Yesewo. Abe mama fete kuzaala. Yesewo. Musanyufu okubanga ndi naawe leero. Nange nsanyufu okusanga. Yesewo. Kaakati omukulu ono agenda kubanga atunnyonnyola kuba munnamateeka ate akyeyongera okubanga ayongera okugabangukamu agakuguke. So n'olwekyo musajja tumuweera ddala ekitiibwa. Musajja munnantebe era ndowooza 2026 tumusuubira okubanga mujja kuba mumuwulira ajja. So tugenda kubanga otubuulira omukulu ku bibadde bitambula mu ggwanga. Kubanga ekiriwo tetujja kugenda wala nnyo naye tugenda kubanga osooka omala okweyanjulira abalabi baffe bakutegeere. Neyanziza nnyo neyanzege mukama wange. Erinnya nze Mubiru Edward Bwekatalijirya munnantebe ow'ensonga ate era munnabusira atabongoota munnankobaza mbogo era omulwanyi wa Ssaabasajja Kabaka Njasabige. Neyanziza nnyo neyanze mwebale nnyo abatulaba n'abatuwuliriza. Yesebu kakati tetujja kugenda nnyo ate tusooke kulanda gomanyi bagamba anaazina takumba. Kakati ekiriwo twalaba nge jjo ku lutuula lwa Parliament bwe baali batudde baatula nga bateesa ku kubanga baddira ekirime eky'emmwanyi okukijja mu kitongole kya UCDA bakizze mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulimi mu ggwanga. Ku ndowooza yo nga ggwe olowooza ekikolwa ekyo kikyo kirinako ggwe nga ggwe noga nti okkiriza nti tukkirize bakyuse emmwanyi bagiteeke ebirenga anda byonna eby'obulimi bibere wali wansi. Ne ku ndowooza yaabwe kyemmanyi wagitegeerako kiki baali balowooza. Kiki okyogerako ekikolwa. Neyanziza nnyo muganda wange. Kakati otwogera ku nsonga y'emmwanyi ekisinga okujjira mu ndowooza ky'ensonga ya Uganda Coffee Development Authority UCDA, MAIF, Ministry of Agriculture n'ebirala. Naye ojja kwesanga nga ife ngaffe bannayuganda abasinga tuli balimi ba mmwanyi. Nze ndi mulimi wa mmwanyi era nange nkulidde ku ssente za mmwanyi. Nze nakula tuwaffe tulima emmwanyi nze kwawukanako n'abala. Nze nakulira wa jjajjange omugenzi Najjuka Yudaaya era yatuyigirizanga okulima emmwanyi. Era emmwanyi kyekimu ku ky'obugagga omuntu kyayinza okubeera naddala omuvubuka era tuwulirira Katikkiro gye buvuddeko. Katikkiro ngera atukuutira ffe ngaffe okuva mu bwavu obwefuwe gwabaddemu okuva mu bwavu tubadde mu mmwanyi terimba. So kati abavubuka twettanidde nnyo okulima emmwanyi tusobola okwejja mu bwavu n'enteekateeka endala ng'ezo. Naye ensonga y'emmwanyi n'erinnyo wansi ne waggulu. Ensonga y'emmwanyi okugijja ku kitongole ekya Uganda Coffee Development Authority okukiteeka mu kitongole ekya Ministry of Agriculture. Nze mu ndabe yange ndaba nga kibulamu kubanga ontunuulira ensonga oba circumstances ministry oba government zebaddeewa okulaba nga emmwanyi eno tugijja mu Uganda Coffee Development Authority okugizza mu MAIF. Ensonga si za simba tezimatiza bulungi kubanga ojja kulaba ezimu ku nsonga zibawa teri extravagant ate mwana wantu otunulira mu Minority Report ne report ezasomeddwa mu Parliament kuba wabaddewo second reading mu Parliament naye otunulira report ezo ezasomeddwa zirabadde buli kimu nga Uganda Coffee Development Authority kijiwa tiki nga kiraga kubanga Uganda Coffee Development Authority efuna obuwumbi 44 ate eyingiza obuwumbi 43. So olaba ensonga eyo era bange badde tennakola bubi nnyo kugiteeka under supervision of MAIF. Nti kiraga nti wabaddewo bunafu kati bano baga nti ate babadde bagisaasanyizaako nnyo ensimbi y'omusolo ate nga waliwo bingi ebyetaagisa okukola mu ggwanga ne baga nti emmwanyi eno kabagiteeke wansi w'ekitongole kyekimu ekivunaanyizibwa ku by'obulimi okukendeeza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa mu bitongole bibiri ate nga byonna bivunaanyizibwa ku birime oba ku bya bulimi. Kakati ensonga eyo olaba ensonga extravagance tuze tulaba ensonga ez'enjawulo nti kati obanga esobola okuyingiza basobola okugiwa obuwumbi 83 neyingiza obuwumbi ebanga basobola okugiwa obuwumbi 44 neyingiza obuwumbi 83 eba tekoze bubi kitegeezebwako nekyereeta ate nga kyamaanyi kyeyingiza ekiyamba eggwanga ne Ministry of Agriculture. Nze ngaba emmwanyi yandibadde erekebwa mu Uganda Coffee Development Authority kubanga abantu abasinga
kubanga tunamanya kiki kikusike kiri awo mu kusinziira okulaba nga tugijja mu UCDA okugitwala mu mayifu. Waliwo ekintu kye tutanakola tunategeera kiri ekikusike kiri emabega. Olaba ensonga gavumenti zeetuwa oba zeetugamba ensonga kwesinziira okola ki okuziteeka under supervision of mayifu tezimatiza bulungi ensonga si za simba kubanga era minority report nga wewagirayo wasomedda mu parliament. Ensonga weyasomedda mu parliament ebintu byabadde bingi nnyo kulaba nti emmwanyi tugitwala mu mayifu tugijjayo naye ate tulina kwerabira nti nno emmwanyi kintu kya muwendo nnyo kya bugagga kyennyini eri bannayuganda n'abantu bonna okutwaliza awamu. Uganda yonna ate n'ensi ez'ebweru zifuna ku kirime ekyo kubanga tulaba nti singa bali bajja ne batwala emmwanyi eno ne bagikolamu ebyamaguzi wabweru ne bagikolamu kikaawa ne bagikolamu n'ebintu ebirala bye tuyinza okuba nga ffe tetunnabitegeera naye waliwo ebirala ebikusike bye tutategeera naye nga nabyo biva mu mmwanyi. Kati kitegeeza bali bafunamu naffe bannayuganda tufunamu okuba nti ffe tufunamu ensimbi nti bwe bifuluma tufunamu ssente ate waliwo ebibamala okukola ne bidda ene waffe. Kaawa tumufuna eno ng'avudde bweru nolaba nti kaawa ali made from China, kaawa ali made from where n'akomawo mu Uganda naye ng'ate era ekirime mwe bakoze kyava wano kitegeeza ffenna tufuna. Kaakati nga olunaku lw'eggulo oba muzina ennaku olaba nti ababaka bangi akulembeze ku mitendera egy'enjawulo bavuddeyo nga baga nti twagala gundi sipiika wa parliament alekulire ekifo kye kubanga bino byennyini byonna byetoolera ku kirime kya mmwanyi ku biriwo naye nga abakulu baga nti twagala sipiika wa parliament alekulire gye buvuddeko yayogera ebigambo era mu lukuŋŋaana olwo bwali okulonda yagamba nti make sure that those Bagandas don't get a number. Kitegeeza yali alaze obusosoze mu mawanga ate nga si kye tuliko nga gwe oli musajja Muganda bwe nategeddeko nti oli musajja olina mu nkoba za mbogo oli musajja olinamu ekifo mu nkoba za mbogo nkoba za mbogo abakulembeze mu bavudde abasinga obungi mu Buganda. Kitegeeza ekinyusa ekiri awo musajja otegeera bulungi ate Obuganda obwagala kati singa balaga nti bataddemu obusosoze ekitali mu abajjajja bayaniriza nga buli omu ku bigambo ebyo sipiika byayogera kiki ekikugira mu ggwe mutima ne mu bwongo. Kakati tusanze obuzibu bunene nnyo eri eggwanga ne bannayuganda Abaganda. Katikkiro waffe yabadde nga atukumaakuma kugamba nti no tukole ki tulime emmwanyi naye ate Buganda si eyo kayoka ekola ki erime emmwanyi kubanga olaba ne mu Eastern Uganda, Eastern region ne mu Western balima emmwanyi kituufu era olaba Abaganda baffe abagisi balima kye tuyita Arabic coffee yo gye balima naye kulwakubanga emmwanyi badde esinze kubeera y'amaanyi nnyo kulaba nga Buganda egipushinga kubanga yemu ku nsonga zetuyinza okukozesa okuva mu bwavu ffe nga ffe Abaganda naddala abavubuka era guno omulimu Ssaabasajja Kabaka yagukwasa abavubuka so n'olw'ensonga eyo nga Katikkiro ayita mu nkola eya emmwanyi terimba tupushinze nnyo ekintu ky'emmwanyi okulaba nga Abaganda tuva mu mbeera eri ey'okwekubagiza nga tutambulira mu mbeera y'emmwanyi terimba nga tulima ekirime ky'emmwanyi mbeera y'emmwanyi terimba. So kati abantu abasinga naddala abakulembeze abamu emmwanyi ne bagifuula initiative ya Buganda olwokubanga ababaka aba Buganda abasinga bamanyi value ki ekiri mu mmwanyi kuba mwana wattu abasinga basomedde ku mmwanyi ababaka abasinga basomedde ku mmwanyi era bajjajjaffe abasinga basomeseza abaana baabwe ku mmwanyi. So yensonga lwaki ababaka ba Buganda basinze kubanga bakirwanisa okulaba nga kikola ki ng'emmwanyi esigalayo eri mu UCDA oba bamanye ebirungi ebiri mu mmwanyi nze nange singa si mmwanyi singa osanga nange siriiwo wano so n'olw'ensonga eyo nange nasomera ku mmwanyi so n'olw'ensonga eyo kati abantu abamu naddala bannabyabufuzi abamu obusanga bayinza okuba beenoonyeza byabwe oba bali mu gavumenti abamu kintu bakiteeka ku Baganda nti Abaganda be bali mu kirwanisa naye nga emmwanyi eyo ne regions nazo zirima emmwanyi so kino kintu kireme kubeera on a tribal sentiment nedda kino kintu kya Uganda yonna ffenna kitwakatako okulaba nga tulima emmwanyi esigala mu UCDA
oba tumanyi kikusike ki government kyeriko okulaba nga emwanyi negiteeka muki Uganda Coffee mu mayifu tetumanyi. So kati n'olw'ensonga eyo baba balina okutuwa ensonga ez'essimba, ensonga ennungi ennuŋŋamu kubanga nze ensonga ze naakalaba tezikola ki tezimatiza kulaba ng'emwanyi neekola ki anti bwe baga nti balowooza kubanga bakendeeza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa ate nga buli lukya waliwo woofiisi ze bateekawo empya nga nti bataddewo assistant gundi woofiisi mpya ate no nga oyo wakusasula ne woofiisi eyo egenderako ensimbi eziwerako. So omanyi muganda wange omanyi olaba mu political science tulina kye tuyita mu political science tulina kye tuyita political economies nti tulina regions ez'enjawulo naye mu regions ez'enjawulo mubaamu n'ekirime ekyensimbi oba kye tuyita cash crop kye basinga okukola ki okulima oba okufuna kati ojja kwesanga nga wano mu Baganda main cash crop eriwo y'eyokulima emmwanyi oba onfuna era y'ensonga lwaki ababaka abakulembera Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ava mu kabondo ka Buganda be basinza okukola ki okuganyula okupushinga ekintu kino eky'emmwanyi. So kubanga bamanyi ebirungi ebikusika ebiri mu mmwanyi so naye nga tekiri nti n'Abaganda bokka be bakoze eki be basinga okwagala nti n'emmwanyi esigaleyo mu UCDA. This is an issue of national initiative of national importance. So n'olw'ensonga eyo njagala okusooka okugyawo eyo tribal line kino Baganda bokka be bakola ki be baganyula nti kino ekirwadde Abaganda be basinza okukyettanira ennyo naye ate tekirimbwa mu Uganda mu Buganda mu kabula ne mu regions ezalanga Ankole mu regions endala nga Bugisu ne walala wonna awangi. Njagala kubuuza Counsel nga gwe munnamateeka Ntebe tumulaba enkulaakulana mweri ate ekyeyongera Ntebe ono abakulu bakoze bulungi. Otunulira Entebbe municipality yongeyo nga bw'ogiraba ojja kwesanga olaba kati otubeera mu bifo ebirala omuntu ali Entebbe municipality ze kati okugamba nti mwana wattu nva Ntebbe oyinza okusanyuka n'ogamba munaye abeera Ntebbe naye oli mu kifo ky'abanene era abasinga batu bazibangamba naye Entebbe municipality erina ebizibu byayo bingi ebigiruma. Ekisinga okunuma kiri ekintu kimu Entebbe municipality ekitimu bagirabira simu eri neffe tulina ebizibu ebituluma mu kibuga kyaffe eky'Entebbe ojja kusanga ebintu ebisinga tebimala kati ojja kwesanga nga Entebbe municipality erina ebifo ebisanyukirwamu bingi erina Lido Beach erina Ero Beach erina Spina Beach White Sand Beach Uganda Wildlife Education Center n'ebintu ebirala bingi nnyo zi beautiful sceneries okitegedde naye erina n'ebifo eby'amaanyi nga Entebbe International Airport kuba liriiso ly'eggwanga abagenyi abasinga era basookera Entebbe era erina State House n'ebintu ebirala naye Entebbe municipality tukyalina naffe ebizibu bingi ebituluma. Otunulira economically tulina ebizibu bingi otunulira ensonga y'ebyobulamu otunulira ensonga y'ebyenjigiriza n'ensonga economies tulina ebizibu bingi njagala kusooka kutandika n'ensonga y'ebyobulamu. Entebbe municipality tulina amalwaliro tulina Entebbe Government Referral Hospital eddwaliro lyaffe liri main libadde baterekamu abulwadde ba COVID ate tulina Entebbe grade A eriri mu mbeera embi ennyonyo kyokka teryawula kikobera n'amaka ga mukulembeze wa ggwanga kyokka ate nekulaga nti liri mu mbeera mbi nnyo liri mu mbeera mbi tulina health centers ez'enjawulo naye ekyennaku Entebbe General Referral Hospital bagizimba naye temuli equipment agenda nendaba abakyala gye bazaalira nga mwana wattu lwinagana nendaba abakyala gye bazaalira naye nga bali mu mbeera bazaalira mu mbeera ey'okusomoozebwa mulwaliro temuli bitanda temuli ddagala ovanga ku ddwaliro gavumenti gye bakugamba ogende gy'ogenda ofuna obuyambi obutandikirwa kate ne bakuwandiikira ebbaluwa ne bakugamba ogende mu ddwaliro eriri private ekyo wali okirabye waki ate nga ekyennaku ekisinga okukwasa ennaku kiri ekintu kimu nti ffe balina Uganda National Medical Stores gye batereka eddagala ate nga nayo teririyo nayo nga malwaliro gayo tegateriyo kikomera mwana wattu na General Referral Hospital naye ate tetulinaamu ddagala so kati n'osanga ensonga y'ebyobulamu yeetaaga okukwatibwako ennyo kubanga mwana wattu okimanya watali bya bulamu tewali kiyinza kukola ki tewali kiyinza kukolebwa. So ate batudda ku nsonga y'ebyenjigiriza mu Entebbe municipality tulina amasomero aga gavumenti tulinamu Uganda Air Force tulinamu Entebbe Secondary School tulinamu Entebbe Comprehensive
intensive n'amalala ga primary nga Chadwick n'amate n'amalala naye ojja kusanga tulina obuzibu bumu temasomero fine wegalina getaaga renovation getaaga okolebwako like equipment singa test box tukati mwana tuli mu new curriculum naye ojja kusanga tewali bitabo essomero lya government abasomesa bennyini babanja abasomesa tebawera kati bye bizibu tusanga mu masomero gaffe ag'Entebbe municipality kino omusomesa eyandiga mitino kasomesa omwana amusomesa omwana w'eggwanga tajja kukikola n'abaana bennyini kubanga waliwo equipment zitaliiwo naddala mu masomero ag'enjawulo obutabo n'ebintu ebirala ebikozesebwa ojja kusanga quality y'abaana bafuluma naddala mu Entebbe municipality sitekola ki ensonga lwaki tusaze nga Entebbe municipality kibuga naye ng'ate obuzibu obuliwo abaana bakoma mu kibiina kyakuna senior yokuna kakati Counsel obuzibu tubuteeke ku bakulembeze tubuteeke ku ki obuzibu tugambe nti abakulembeze tebakoze abakulembeze nti oba mukuba nti tebeefiirayo tebakoze kyekyo kati tebakoze oba bakoze naye abali waggulu ne bagaana okukola ebirina okukolebwa kakati abakulembeze bakoze naye ate bagezezako okusitula eddoboozi naye ate eddoboozi liwuzeemu ate era bakyavumbera ate era n'abakulembeze oba bali mu gavumenti awo kakati mu kalowoozo kaffe ak'olwaleero nti kagamba nti okuzimba amalwaliro amangi n'okuteekamu amadagala amangi bimala okukendeeza okufa kw'abantu abagudde ku bubenje oba abagwa ku bubenje yes kati muganda wange njagala okutegeeza nti okuzimba amalwaliro amangi n'ebirala tekisobola kuyamba oba tekisobola kukendeeza bubenje kuba tulina ke tuyita root cause analysis tulina okusooka okumanya kiki ekireetera obubenje buno oba onfuna so n'olw'ensonga eyo tulina okusooka naddala ministry eby'enguudo erina okusooka okuteekawo awareness n'okukola enguudo zennyini kubanga Ministry of Transport and Networks bagiwa budget yayo eri mu trillions naye ojja kwewuunya nga tukyalina enguudo embi mu ggwanga enguudo ezireeta obubenje abantu ne bafiirawo mu bulaga n'abantu abamu ne bavaawo n'ebisago enguudo tezirimu hambo ate n'ekirala ne bano bennyini abantu baffe balina okumanya traffic rules kugamba amateeka tulina ke tuyita road and safety act mu mateeka omuli amateeka gonna agafuga enguudo so kati ne bantu baffe bonna nabo balina okumanya kati etteeka oba oyita ku luguudo olina okugenda nga tonywedde oba tulina kuyita ku traffic lights kubanga traffic lights akantu wekayako ekimyufu kaba kakugamba mbuno siyimirira kaba kasinzira so kati n'olw'ensonga eyo ojja kwesanga nga accidents ennyingi nnyo eziri mu nguudo tosanze nga enguudo mbi ate nga n'abantu bennyini tebasensitizingiddwa ate tebamanyi traffic rules amateeka agafuga enguudo amateeka twalabye jjo ekimotoka kino ekyamafuta engeri gye kyagira wekyagwa wansi abantu ne bajja ne bayiika base n'amafuta bamaliriza nga bangi balusudde mwaka babadde 26 anti kati kyekyo kyembadde nkugamba nti abantu abasinga tebali sensitized enough ku nsonga z'enguudo tebakimanyi nti nno ekimotoka ky'amafuta bwe kiggwa kisobola explodinga okisemberera tebakimanyi kuba abasinga babadde badduka nga baagala kukola kufuna amafuta naye nga ate tebakimanyi nti nate kati bagenda kufa okitegeera kati n'olw'ensonga eyo gavumenti eno naddala ng'eyita ministry ey'enguudo eyina okusensitizinga abantu ku makulu ki agali mu kwekuuma ng'otambulira ku kkubo tibaba bagambye nti neno pedestrians lane wano tulina okuyita nti goberera traffic lights naawe olina okuyita nekyavuga naye nga tokola ki nga tonywedde oba onfuna ensonga ng'ezo so kati abantu abasinga bo beerabira so kati ebyo bisinga okukola ki okuleeta obubenje mu nguudo abantu beetaaga okusensitizingibwa n'enguudo zennyini zirina okukolebwa zina tulira oluguudo lwewaffe eyo omanyi wadde ndi munantebe naye ate waffe eyo Butambala naye enguudo mbi si gye nzaalwa Ntebe naye ate ewaffe eyo Butambala ninayo obujjajja eyo naye ate enguudo mbi si nnungi nnyo okutwaliza wamu so n'olw'ensonga eyo gavumenti erina okwongeramu okulaba nga enguudo n'abantu bennyini bategeezebwa okutegeera okwo nti nno kaki kabasa ki akali mu kubeera reckless ng'otambulira mu kkubo kale nno ate tusaasira nnyo bannaffe abo
abafuna ebizibu ebyo okuba nti bangi baluguzeemu obulamu kubamu ku baali bezze bajja okuba nga beefunira ku mafuta oluvannyuma lw'okuba nti ekimotoka ekyo kyali kigudde kabenje. Kaakati naye nga bino nze ndaba bino si bye byokka ebiyinza okuziyiza council, ebiyinza okuziyiza ogundi eziyinza okukendeeza ku kufa kw'abantu ab'obubenje. Ate abasawo fine, abasawo singa abasawo baba tebafunye sente ze balina kufuna ku musaala oba omusaala zimanziga nti omusaala tebafunye musaala gumala golowooza eddagala n'amalwaliro ebinaabaawo nga bingi nti abantu tebajja kufa kuba omusawo banaleeta omulwadde n'agaana omukolako nti si mumativu. Omanye tulina Ministry of Health. Ministry of Health eyo nayo bagikolerako appropriation okushegera efuna ku nsako y'eggwanga era budget. Ministry of Finance Honorable Matiya Kasaija waba asoma budget. Ministry of Health agiwa sente ate ne bamane bagenda kuba ssemateeka waffe otundira akawaayiro 9 akasemateeka waffe obw'eggwanga 1955 ekirambika bulungi nti walina okubeerawo parliamentary commission, sorry, parliamentary committee. Ne parliamentary committees ezo otulira Ministry of Health egenda n'esabayo ne supplementary budget mu health committee ne bagiwa sente, ne sente zino zigenda wa ziddawo kubanga basawo abasinga babanja ne bagenda ne mu kwekalakasa ne bagenda mu strike nga tebasaagala kujjanjaba bannansi. So kati ensonga eyo si nnungi, yeetaaga okulondoola tulabe nga ate nakyo ekyo beetaaga okukolako audit. Era tusaba aigege asooke akebere achekingeko Ministry of Health eyo tulabe nga abasawo bafuna eddagala, so abasawo bafuna sente zaabwe basasula ate basobola okukola emirimu gyabwe obulungi. Kubanga mwana wato omusawo omulwadde n'onaagenda mu ddwaliro ofune obujjanjabi ng'omusawo abanja, omusawo tajja kukolako nga bwe yandikoze kubanga ajja kuba abanja. Ndoza tetugenda kubanga ate tusukkawo waneeno tugenda kuba tukufuna emirundi egiwerako okubanga twogera ku bintu ebyenjawulo kubanga eggwanga tukyali nalyo era nga tukyalibwa nga tulissaako amaaso okulaba ebitambula. Twagala kubanga tetwagala odduke nga ate abantu totegeeza ku abantu beeko eyo bobeeramu bayisizeemu batumitumira ku bantu baffe abo. Neyanziza nnyo mukama wange, njagala okutumirako bannantebe tusingira ddala akalamatende Olunyo Central awo bonna bewa Naalongo Mama Deriki awo bonna njagala tumirako abantu bene mu Lunyo East awo Mukembwa tumirako abantu bene Ensamizi awo kumpi ne Barracks awo njagala otumirako abantu bannamate tumirako abantu ba post office mwenna ab'ekatabi abaana b'ekatabi ate mbatumiddeko nnyo mukulu ddiini eyo n'abantu ddiini Lubowa. Si ddiini Lubowa mukama wange mukulu ddiini akulira abavuzi ba bikers ate bikers association mwenna mbatumiddeko mbagala nnyo bannange bannantebe mwebale nnyo nange kunjagala neyanziza nnyo neyanzeegese. Kakati ndowooza akatalekeka ndowooza tekabeeriyo olinayo akatalekeka yinza okuba nakakusike emabbali awo noyagala okayiseewo. Mmanyi twetuli bannankoba za mbogo, so mbadde munkoba za mbogo mbadde mbasaba mwenna bannankoba za mbogo nabajagaliza ebirungi kuba ffe Kabaka bwa Buganda tuyita buli omu. So twali tulinayo emipiira egya nkoba za mbogo ezigenda okubeerawo mu wiiki nga 2 okuva kati. Twali tusobasaba mwenna amasettendekero mwenna abankoba za mbogo mbasaba bannange mwekuume mugende mwekebeze guno omulembe Ssaabasajja Kabaka yagukwasa bavubuka. So mbasaba tugende twekuume tubeere balamu kubanga ffe abakulembeze ab'enkya ate ffe Uganda y'enkya. So mbadde mbasaba bavubuka mwenna mwekuume bulungi tusobola okweyagalira mu Uganda eno. Nyanziza nnyo neyanzeege. Kale tetugenda kusukka waawo abatukumire atakumira mpeera mubeere bulungi. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. When I came from the bush, this Banyankore wanted to give me cows. I rejected the cows. Chemwanyi jiveko, tojikwatako, ya batu waffe, ye mama, ye tata.